Kino kye kibangiriza emmotoka zino ezibadde zikuumirwa okumala kumpi omwezi mulamba. Ekitongole ky'omusolo kya URA kyafuna obutakkaanya n'abasuubula ebirungo by'emmere y'enkoko n'ebisolo nga balanga okwepena egimu ku misolo. Bwe kityo kyaviirako emmotoka zino okugira nga zikuumibwa ku nsalo e Malaba okutuusa nga bannyinizo basudde omusolo. Embeera eno ebadde etandise okuwanisa emitima abalunzi b'enkoko n'ebisolo nga kibadde kiviiriddeko n'ebbeeyi y'ebintu ebimu okutandika okulinnya. Tukitegedde nti emmotoka 131 ezibadde zikuumibwa ku nsalo wano e Malaba. Olwo olunaku lw'eggulo badereva abadde wano okumala ekiseera bafunye ku buweerero bwe bakkiriziddwa okuvaawo. Mmotoka 6 zaatandikiddwako akawungeezi k'eggulo mu mbeera esuubira okukakkanya emitima gy'abasuubuzi. Badereva abadde wano kumpi omwezi mulamba batubuulidde embeera bwe bayisizza. No money, our families are perishing out there, the families which we left at home. They also have demands of which we are the only sole breadwinners to them. So we had a rough time at least. Fanye kazi na kutolipa kwa trip. Hii mwezi hata hatuna pesa, watoto niko nao nyumbani. Shule sijalipa, nyumba sijalipa. Sasa tu kazi na hii afadhali mtu akae nyumbani alime kuliko kuja kufanya hii kazi. Sasa hatujui kama nitatoka leo ama kesho sijui. Na shida ya kukaa kwa kaisha hapa bana, hatuna hela bana. Na hiyo matumizi hapa ni makubwa na tena tunataka watu waachiliwe na sisi twende bana. Abalabe bazza NTV olw'okwogera ku mbeera yaabwe. Came to our support also. This news was seen all over Uganda and the neighboring countries as well. So we are happy about that. Thank you to the NTV. Abamu ku bavunaanyizibwa okukola ku misoso gy'ebintu ebiyingira mu ggwanga batubuulidde nti wadde waliwo akalembereza naye wabaddewo okufiirizibwa mu by'ensimbi. Banyani trucks essaawa zino batuwadde bill ya biliyoni emu n'ekitundu ezisente za Uganda zirina okusasulibwa. Warehouse etubanja obukadde 43 obwa handling ku ICD. So mu butuufu singa babe kubanga balina notification gye baatuwa n'okubanga baali batuwaddemu akaseera ng'ovudde ku banti omusolo baagala tugusasule zino expenses endala eziyingiddewo twandibadde nga tetuzifuna. Tutegeezeddwa ne ku nsimbi emmotoka zino ezigenda okusasula olw'ebbanga lye zimaze nga zisimbiddwa mu kifo kino. As trucks continue to stay here, we'll realize that like for these trucks which are finished over 1 month here, closer to a month actually, you can realize that in a day each truck pays or in a month or for the number of days which have been released, each truck pays not less than 400,000, actually 500,000. Ekitongole ky'omusolo kya URA kiweereddwa amagezi okwetaniranga okuteesa mu kifo ky'okusibira ebyamaguzi by'abasuubuzi mu bifo nga bino ekibaviirako okufiirizibwa.